Amannya agange nze Catherine Mitala, kulamusizzaako nnyo. Nzize n'enjiri okuva mu kitabo kya Lukka 9 olunyiriri 57 tujja kumaliriza n'olw'62. Lugamba bwe luti: awo bwe yali ng'agenda mu kkubo, omuntu omu n'amugamba nti, "Naakugobereranga w'onoogendanga wonna." Yesu n'amugamba nti, "Ebibe birina obunnya n'ennyonyi z'omu bbanga zirina ebisu, naye Omwana w'Omuntu talina wassa mutwe gwe." N'agamba omulala nti, "Ngoberera." Naye oyo ye n'agamba nti, "Mukama wange, ndeka mmale okugenda okuziika kitange." Naye Yesu n'amugamba nti, "Leka abafu baziike abafu baabwe, naye ggwe genda obuulire obwakabaka bwa Katonda." Omulala n'amugamba nti, "Mukama wange, naakugobereranga, naye sooka ondeke mmale okusiibula ab'omu nnyumba yange." Naye Yesu n'amugamba nti, "Tewali omuntu akwata ekyuma ekirima n'atunula emabega asaanira obwakabaka bwa Katonda." Ab'emikwano, Mukama yeebazibwe. Mujjukire Yesu yakolanga ebyamagero, Yesu ng'ayigiriza, ate ng'ayigiriza bulungi. Kati nno ku luno bwe yali ng'atambula mu kkubo, alabika omuntu ono yali yamuwulirako era ng'alaba abamugoberera, n'amugamba nti, "Yesu, naakugobereranga wonna." Ne yeeyama okugobereranga Yesu wonna w'anaagendanga. Naye Yesu n'amugamba nti, "Ebibe birina obunnya n'ennyonyi ez'omu bbanga zirina ebisu, naye Omwana w'Omuntu talina wassa mutwe gwe." Eggamba ng'ayagala okumulaga nti eno gy'ojja ebigambo byayo si byangu nnyo mu kutwalira awamu ndowooza. Kubanga agamba nti ebibe birina obunnya, ebyo byesiimye, n'ennyonyi ez'omu bbanga zirina ebisu, nazo zeesiimye, naye Omwana w'Omuntu talina wassa mutwe gwe. Omwana w'Omuntu y'ani? Omwana w'Omuntu ye Yesu yennyini. Ye Yesu yennyini ng'amugamba nti, "Naye nze sirina we nzisa mutwe gwange. Bw'oba ogenda okungoberera, ngoberera ng'ekyo ky'okimanyi." Teyamubuulira njiri eno ey'okusavuwaza eya nnaku zino nti bw'ojja wa Mukama waffe akuwa ebirungi, akukolera ebyamagero, akuwa visa, ojja kgenda ne tiketi, gamba enjiri efaanana bw'etyo Mukama waffe Yesu gye yabuulira ey'okusavuwaza. Enjiri eyiye yasuubizanga kintu kimu, nti bwe weenenya ofuna obulamu obutaggwaawo, bwe weenenya osonyiyibwa. Eyo ye yali enjiri ya Mukama waffe. Tekwaliko bino birala bigattibwako ennaku zino. Era ye yamulaga nti bwe weenenya n'otandika okutambulira mu kkubo lino, nze gy'ozze sirina we nzisa mutwe gwange, sirina. Kyandibanga Mukama waffe oba yasulanga mu batume, oba yasulanga wa? Sitwalanga nnyo mutawaana kunoonya Mukama waffe gye yasulanga, naye nga okusinziira ku bw'ayogedde wano agamba nti naye Omwana w'Omuntu talina wassa mutwe gwe, yali yeeyogerako yennyini. N'agamba ye Yesu n'agamba omulala nti, "Jjukira oli asoose ye yagamba nti naakugobereranga wonna." Kati ate waliwo omulala ndowooza yali ayimiridde ku bbali awo, n'agamba omulala nti, "Ngoberera." Naye oyo n'amugamba nti, "Mukama wange, ndeka mmale okugenda okuziika kitange." Ngoberera. Jjukira Yesu Kristo n'abayigirizwa be bonna bano, ba Yokaana, Matayo, Lukka, Batulumaayo no, temwalimu Batulumaayo, naye abayigirizwa be bonna yabayitanga buyisi nti, "Jjangu oyite nange, jjangu oyite nange, nange nakufuula omuvubi w'abantu." Naye kati n'ono amugambye ngoberera. Naye oyo n'atandika okutangatanga mu bigambo, ate Mukama waffe, ndeka mmale ŋŋenda okuziika kitange. Ekigambo kino eky'okuziika kitange kirimu ebirala bingi ebigendera omwo. Mulimu okumala obyekika,
kamale okumala ebyekika, kamale okuzzaayo ekifundikwa, kamale okuzzaayo nankani, kamale okugenda okukola bino na bino, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Abantu abajja ewa Mukama waffe waabayitira we bajjira, nga bwe twalaba oba bwe tumanyi mu Bayibuli waliwo Bamatayo, Bayokaana, abaana ba Zebedaayo, Andereya ne muganda we. Mukama waffe yabasanganga ku mulimu nti jangu oyite nange, ne bamugoberera. N'abalala nti jangu oyite nange, mujje nja bafuula abavubi b'abantu, ne bamugoberera. Naye ono agamba nti nze mmala kuziika, abantu bangi beekwasiza n'ebintu bino, nja kulokoka naye kammale okugira ki, kammale waliwo puroguramu ze nnina njakala kuzituukiriza, kammale okweggyako ebibi byange. Tosobola kweggyako bibi byo. Ono akuyisa agamba nti ngoberera, yajjawo ebibi. Yesu yajjawo ebibi by'ensi eno. N'amugamba naye n'amugamba nti kamale okuziika kitange, kamale okumala emitawaana gyange, kamale okwesortinga out. Naye Yesu n'amugamba nti leka abafu baziike abafu baabwe. Leka abafu, kegamba kino kitegeeza bw'oba weekwasa byakika nti baleke bali ababisigaddemu abatajja gye ndi, bo babimale. Kamale okwabya olumbe lwa kitange, leka bali babimale, kubanga bo tebannaba kujja gye ndi, baleke babimale. Bwe tulokoka tuleka ebintu abali abasigalayo ne babimala. Tetuyinza kwekwasa kintu kyonna nti sinnajja wa Mukama waffe kubanga nina bye mmala. Nedda. Yesu byonna yabimala, bali abaziika baziike. Yali tamugamba nti toziika kitaawo, kubanga bannanga balokole tuziika abantu baffe, tuziika ne baliraanwa baffe bwe baba bafiiriddwa, bwe baba bafudde. Temututwala bubi nti abalokole tebaziika, tuziika. Naye kino amakulu gaakyo gaali nti ebyo by'obuzaaliranwa bireke bali ababinyumirwa babikole, gwe jangu oyite nange. Naye Yesu n'amugamba nti leka abafu baziike abafu baabwe, naye ggwe genda obuulire obwakabaka bwa Katonda. Naye ggwe awulira, genda obuulire obwakabaka bwa Katonda. Naye ggwe Catherine, genda obuulire obwakabaka bwa Katonda. Bali baleke bo bakole ebyabwe. Bayinza n'okuba nga Katonda bamugaana, tebamwagala, naye agamba genda obuulire obwakabaka bwa Katonda. Olunyiriri olw'enkaaga n'omulala n'amugamba nti Mukama wange naakugobereranga. Ndowooza baalinga awo nga basimbye layini, nti nange naakola ki? Naakugobereranga. Naye sooka ondeke male okusiibula ab'ennyumba yange. Sooka ondeke. Abamu ne bawulira enjiri kati ng'eno gye mpulira, ne bagamba sooka ondeke male okumala bino, sooka ondeke male okusiibula jjajja mutegeeze nti nalokose. Jjajjawo tagenda kukkiriza kulokoka. Era bw'obanga ekyo ky'oliko nti jjajja anaamala kukkiriza kulokoka, tagenda, kubanga abadde akulimu essuubi lingi nti gwe onooyongerayo emmandwa ze mu maaso, kubanga naye yasikira nsikire. Kati gwe gw'alinamu essuubi, ate kati mbu ŋŋende musiibule. Bwe tuba tulokoka gye kitusanze, gye kitukubira. Okulokoka kulinga kufa. Enkomerero weetuukira w'ofiira. Enkomerero yo Mukama gye yagamba, kubanga Mukama yalina enkomerero zaffe zonna. We yagamba nti w'onookoma, we kituukira we kituukira, awo w'okoma, teweeyongerayo. Kaakati na buno obulokozi bulinga kufa, nti enjiri weekusangira n'ekukwata omutima, w'oyatulira. Tomala kwebuuza ku mukyala wo, tomala kwebuuza ku maama wo, tomala okwebuuza ku jjajja, kubanga bo bino tebabimanyi ebigambo by'enjiri, tebannaba kubisembeza. Gwe wennyini gw'olina okugenda n'obabuulira nti genda obuulire obwakabaka bwa Katonda. Sooka oyatule Yesu, olyoke ogenda obuulire obwakabaka bwa Katonda. Biri byonna byekutuleko. Oba gwe gwe baakwasa ekifundikwa kyokye, oba gwe baateekako emmandwa z'ekika zonna zikuŋŋaanira ku ggwe, awo woobireka.
Wali olabyeyo omuntu afiiridde ku kkubo? Byonna byalese emabega aba abirese tadda. Takomawo kuŋŋaanya, takomawo kumala kutegeka bibye, oba ekisenge kye yakirese kifaanana kitya, oba ennyumba yagiresa efaanana etya, oba emirimu gye yagirese gifaanana gitya. Bw'agirese bwe gibeera. Kati n'obulokozi bwe buli. Ekigambo we kikukwatidde omubabiro oba ku siteegi oba wa, awo wennyini w'oyatulira Yesu Kristo okubeera muki? Omulokozi wo. Era katulabe Mukama waffe ye yagamba oyo eyagamba mbu amala kusiibula bannyumba ye. Olw'Enkaaga mu 2 Yesu n'amugamba nti tewali akwata ekyuma ekirima atunula emabega asaanira obwakabaka bwa Katonda. Olaba, teri akwata ekyuma ekirima. Ebyo by'ogamba mbu naamala kwebuuza ku gundi teri. Obanga naye yennyini talokokanga temwebuuzaako ki? Nga naye awulidde enjiri, ng'awulidde enjiri. Abo bonna b'ogenda okwebuuzaako mbu ndokoke sirokoka bagenda kukumalamu amaanyi. Naye ate nga Mukama waffe agamba nti genda obuulire enjiri y'obwakabaka bwa Katonda. Tojja gibuulira ng'omala kwebuuzaako. Ngenda ne mbuuza abantu eyo gye tugenda nga tubuulira enjiri. N'akugamba nti kamale omwami adde mubuulire. Ne mugamba singa kufa kati azze, wandisoose n'omukubira essimu n'ogamba kirabika kufa azze kati ŋŋende n'omwebuuzaako? Nti nedda. Ne mugamba ye ate bw'oba walidde bulungi emmere yo, n'owulira ng'olubuto lukwekuluumulula, osooka mubuuza mwami oba jjajja oba maama ka ŋŋende mu ttooyi. Bannange bino ebintu eby'oku nsi bituyigiriza eby'omu ggulu. Omuntu ng'olubuto lwakwegugunze balaba bulabi nga tokyaliwo, balaba bulabi ng'ogenze okutta akapapulo bakabeerayo awamu, ng'ogenze naye kasita otandika mwami anti olubuto lubadde lunnuma, asooka ompe egiraasi ya micungwa awo, ojja kwonoona ebintu gundi. Obulokozi tebabwebuuza nti ndokoke. Toddayo. Agamba nti teri akwata ekyuma ekirima n'atunula emabega asaanira. Onoogenda okudda ng'omugamba Yesu sole sikyalokosa nti kati jjajja yagambye, omukulu w'ekika yaŋŋaanye, omukulu w'oluggya. Naye gwe jangu nga bw'oli, yatula olwaleero. Lwaleero enjiri ekusanze awo. Waliwo akusindikidde akatambi kano, gwe yatula. Onoddayo n'obagamba nti bane nze namaze okusala ekkubo, kati ndi wa Mukama waffe. Gamba nti ayi Mukama, nkwebaza olw'ebigambo bye mpulidde nti sisobola kukwata kyuma ekirima ne ntunula emabega. Wano wennyini we mpuliridde enjiri n'enkwatako, neenenya ebibi byange, onsaasire era onsonyiwe byonna bye nakola mu buto, bye nakola nga mmanyi ne bye nakola abantu abalala, byonna binsonyiwe Mukama. Onfuule omutukuvu, ondokole n'erinnya lyange oliwandiike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyo nno ky'okoze kye bayita okulokoka.